Nzira mubanga kujukiza semo official tero banga to subscribing ku channel no ebyocha ku weekend sazibera 2 paka sawa 3 ezokumacha bigina maswera nga tukutusako ensonga ezenjawulo kasali banga gule litambudde mu wiki kyetukola tugenda nitubenanga tulinonyerezako netubanga tulikuwa extensively ate no biranga ate olinyonyoka wenjogera ndi ku bad character noza niko nja kusoko ogenda wali bad character tuli ku bad character aye studio jolaba mundoza mujirabeko mbifananye ebyenjawulo Khalifa every time wabanga ina ekyayagala okubanga ategeeza ensinga ali waka asinzira no ku bad character eranga wano wendi nina abasajja babiri nina abayimbi babiri ate kuliko omuyimbi ne manager tandike nani katandikene bwayi Mutabazi ogamba otya obulamu kakati tukwadressing engani tukwadressing enga mwayi Mutabazi obanga fresh dad tutangaze mwawo obudde buno bwemba ndi wano ngera fresh daddy omulundi gwasembayo twali wali kutefaina ng'olunogamba ogenda bera Don Kebongo okyusa otya n'ogenda ku fresh daddy nakyusaamu nindabanga ziri ennyimba z'abaniga nnyo ate nga ndi musajja mukulu abazannya kutubera baniga ntambulira mu luno lwa fresh daddy okuleka okubeera tata fresh kid nga wajja banga lyomaze ngense kumanyi nga tata fresh kid njaga twogere ku banga lyomaze nga fresh daddy tuzaliri mu weeks nga bili embeera eri etya tezinawera bili zimmeka wiki ngemu kati njaga twogere ku fresh daddy abantu nga bategedde oyimbi oluyimba olutambudde kanyala lusoko tuwemu experience katono nyawo nga fresh daddy biki ebikyuse wadde nga wali yes bakola nga tata fresh kid nga buli mwaga tata fresh kid yatugere ku fresh daddy biki ebikyuseemu ke bitali bolingo tata fresh kid okutwalizaamu si bingi nnyo mpozi femu yeeyongeddeko obumanyifu mu bantu bweyongeddeko bannange abeeruweeru gye wava abo bandaba kyemanyi n'essaawa eno bajja kumpuliza bulungi nnyo amasimu ofuna bakuba amasimu balanesedde okusaba ku sente ze contribution z'embaga ana omuntu kasaba akola ku TV amasimu tonnafuna akasaba contribution bakuba tusaba bitambulira awo kagende wa Khalifa agamba te papa alistede yaman tata fresh kid yaliwo nga ni muwongo agamba asobola okuyimba ekirowoozo kijja kugamba nti kamukubira essimu tata fresh kid ono just twayogeramu ng'abantu nga olinafuka kyaliyo yajja kuwano lumu naye bwe yajja ne twogeramu akatonotono tuba tulaba ntugamba ne muzeeyi gwe lwaki tokugiragire nanga baffe music nze tumukole waffe tumwagala oba muzeeyi kyogamba nkuterewa ne mu musoolo giyimbamu nti giteekere tulabe twatandika nga kyakusaaga kugezaako nagenda okuwulira nga mpulira toni ye eddoboozi lye tirina content bwayogera kuba abayimbi abamu balina obuloboozi nga bwayimba kumanya microphone ekwata nnyo naye era nga akaloboozi okawulira katono n'eddoboozi lyo nowulira nga lina content so ndaba nga kiyinza okubaamu ekyenjawulo netupangapanga ng'ebintu abikwata mangu abikola mangu tugenda okumaliriza ng'ekintu kinyumye mazike nga mazike gawedde ate nga mazike ganyuma gatunyumira naffe ntugamba bannaye olwo oluyimba olunanga okuluta nali nasiba mukka neŋŋamba kati ekiyimba nze kinyumira ndaba kikola naye kintu kyenkoze abantu abamu bagenda kukiraba buki era nga abamu bagenda kukiraba bubi naye mu kukiraba obubi era atulise wali ekibiina ekirungi wekikola kibeerawo wekijja so kati wenakiteekayo bagenda okulanga kifuna positive vibe mu bantu ne bakirisiivinga bulungi nnyo ne bakyagala so ne tugambira ddala kati biribadde byokugezaako tugifuulire ddala bizinesi Khalifa guno mwaka okyanga otandika olina ebintu bibiri byewakakola industry byeyinja okwebaza mu future oba byegenda okunenya ekisooka kyalo ekyo Namiro wamukutte n'omujja mu bandi gwabadde akuba n'omufutuusa amanya n'omufuula lwa fresho n'akuba ne lwaga n'eridimu n'agiddamu okutte Mutabazi Paul gwe banensi gwemanyi nga tata fresh kid omuzizi because togenda kyejjako ekyo omutandisiza okuyimba oluyimba lufuuse ensonga buli omu ayogera ku mazike lwaki osazeewo okubeera nga gwe akyusa abantu directions z'abantu why you kubanga ndi ekisooka ndi entrepreneur
nawe wali opportunity nendaba nga nsobola ogikozesa ate nga bo bakwano banga bayinza okuba balina opportunity eyo nga tebagiraba nti bagikola ki bagirina kati kya Rachel Namiro abadde nga nze nga wengeri gyemanyi production engeri gyempuliramu amaloboozi ge nga ndaba eri wabeera wamumenya abayagala okukakkana ate nga si muntu mukakkamu kati nga balina yimba music akyali mwana muto muwala muto asobola obuukabuuka asobola okupafominga ndaba nga alina kuyimba nyimba ezirimu ku kidongo ekizina kugamba ng'omuntu anyumirwa message naye ate nga bwakola ki nga bwazina nga ndaba music gwalimu ali mu kategori emu yokka nga ate yeetaga bafaani okuva eno nebwa neeri nti kati saawa zino njoba kano nga olwo tv zimu radio zimu ezigamba ziri urban tezizannya band music so kati bwokwata noinvesting nga video ya $1 million nogikola olimba lwa bandi nga radio stations zimu ezitalina ready kuzanya waako oyo bandabanga nga business bwokwata sente oziteeka ozoonoona ziyinza obutadda so kati nemunenga nti mu kifo kyokuyimba music wa kategori emu general weneegwa naawe ojja bba okoze eki naye abantu balage nti oli versatile ekikulu kye twebaza okubeera nti yaliko mu Egos production yayiga amaloboozi yayiga okuba abadde nga akola amaloboozi so kati amaloboozi ago bwetuuka eno ku ngoma za raga tazimba buki bulungi ate ne history ya Uganda eno Uganda nsi ya raga Uganda tukulidde ku music wa Jamaica era wano mu Uganda engoma etagunda tetukuba kyovulaba nti music era agudde ennaku zina bambi tebalina hiti kubanga bakopereza obuyimba bwa Nigeria obuli siro ba Nigeria obuyimba bwabwe tebunyuma kuba buteekamu sente nyingi nnyo naye bw'onookakola wano obateekanyemu olina okateekamu sente ki enyingi okapushi katambule so kakati wano Uganda tulina melodies kyobola nti buli muyimbi ow'Kenya waawa bwaba omunigeria tannakubako Uganda oba mu Jamaica aba tannakukakasa Tala Fresh Kid Fresh Daddy njagala ompe experience yo ku show yo eyasooka eya Wave poster twagira bange etambula audio premiere ku Wave bugenda okera ku macha yali Wave FM yali FM bugenda okera ku macha nga oli buliwa moli mu kuba abantu muziki soko tuli ku experience ekisooka ekifo okutuka ku stage abantu engeri gye bakwanirizamu n'ekyaddaka ebyo byonna nabikola nga mbikozesa obuvumu obw'amaanyi so mpola ebbaala mayiwo otuka mu bbaala ogusooka kuba dijjabo n'asooka mixinga namala batandikagamba so ne bajjabo twanirize Fresh Daddy sooka otuwemu awo because kutoyimbangako kyekyakuli mu mutima awo twatuuka twasooka netutula ku teba awo netukiringamu katono awo abayimbi abamu ne bayimbamu kaawo sigwe wasooka nawo sinze nasookawo oba maneja wange yayimbamu awo nasooka kikubamu awo bwe yavaayo nange neninya waggulu naye nagenda ndi mugumu lwa nsonga ntono yali yakavaayo era nekikubira ddala bulungi nga ndinga alina experience ngalinga obanga oba wagifunira awo towuliramu kuti omanyi abantu batya stage kyovula abantu wali abagamba nti nze basinagenda ku stage nsooka gekubisaamu awo basinakulako embalakola bimu kino tewagamba muti nange bannaye musooke mumpeeko ekinzijjako ngende ku stage ng'abantu at least sibalaba sina byenkozesa kikuba ng'omuntu era n'okwagala kwenkyagalamu okay so show we yaggwa bimaze okuddako kati clip etandise okutambula awo balaba abantu babadde obakubako tekyaddako awo nga so ewedde engewedde twatuula awo netudda mu kunyumyanyumyamu awira abuze ne buwera netuddako okay akakati njala twogere ku bulamu buno bw'obutaala omusajja yali amanyiridde kweberera luweero n'okola emirimu gyo kamera eno nekuyita ate wagasseeko ne shows buli buti obikwasagana okusinziira ku kyolaba maaso era kyosuubira bw'oba weetaaga amaziko olina okukola kyolaba ekijogaleeta kati tukyasiiga cutex oba kati katugira tunoonyeza n'omuziki omuziki guba gwa kiro biro ebyenjala biba bya misana biri bikwasaganya misana bino ebyomuziki biba bya kiro nga sinadda wa Khalifa bukyanga Fresh Kid bwe yagenze Dubai time awo
wafuukidde ttagali awo abamu bali waliwo endowooza egamba nti Tata Fresh Kid abisse mutabani we wabiwuliddeko babyogeza butamanya lwaki Chameleone yayimba ne baganda be bameka oba Bobi Wine tebaliwo ku kyati n'essaawa eno bakikuba Palaso tulina Wizo Eke yafa muyimbi Chameleone wali mutani wa Chameleone ate ekyokubiri oli omwana Fresh Kid muyimbi essaawa eno munene mu ggwanga n'okumugyawo si kyangu bino ebintu ebyange byenkuba si kyangu kyagamba nti bisobola okugyawo omwana oyo kubanga alina abawagizi bangi wabula kiba kiraze bulazi nkola nungi nti omwana ajja kuyingiza nga nange wenyingiza kitambule bulungi embeera embi tugigobe twalina akakuliza akabaddewo naddala ku show ez'okugenda e Dubai kati oshe ezigenda okujja mu maaso awo jjukira otandise ofuna gigs nadde ntulakuze n'akalabako nzewo show ginabye oba jjinja kakati akasinga ojjawo akakunizo nga ofunye she South Africa ng'omwana alina olinnyo okgenda mu America obuvunaanyizibwa oba ugenda bwe yakuwa onaabukwasaganya otya nteekako omuntu olina okgenda e South Africa bakuyise n'omwana alina okgenda mu America osobola okussaako omuntu omulala n'agenderako so naye nga sofa obanga ekyo kikkirizibwa so kikkirizibwa omuntu yenna okugenda azonga azigulina ebikukutte singa abeera nga wa family wadde nga genda eragira nze nga taata ne nange nsobola okuwa omuntu obuyinza kasaabeera nga wa family oba mwana kati kambu ne manager yafuuka family katugambe yafuuka family kati mumwesiga manager alinga management era professional manager so asobola okugenda on behalf of family ekyo twakibesingako nnyo tukikola nga tusazeewo nga waliwo embeera ey'amaanyi eremesezza naye nga ku mwana emyaka 7 era kiba ateekwa kuba nga aliko omuntu owuwe kubanga abantu abasoma kugamba nti oyo omwana mayina yakituufu paka nga atuuse oba olaba akulemera ku kantu ka mayina n'agamba kijja kitya ate singa afunirayo obuzibu ebintu ng'ebyo so sofa amazike gawedde awo mwinayo ino kyemuplanning ekiri mu studio oba sofa tukyatambulira ku mazike obudde buno tukyali ku mazike naye katonda waba asazeewo pulaani byera tuba tugireeta ku lwokuna ekiro wali wa Alex Mhanji ku Comedy Store okuleka okuyimba because ngayo wasanyusa abantu wasanyusa n'abantu ku bbaala eri njagala ompa experience yo nga oli ne baserebu ku stage buli muntu agina tunde ebifaananyi nga alina ebifaananyi na buli muntu yawe ompa experience yo because katugambe nti wabeeranga mu kyalo wano wasasulanga bbala ku bivulu kati njagala ompa experience yo ng'oli nabo okiri wano mu lulimi lwaffe tukiyita kukiringa nabo ng'okirinze nabo akubongako okubeera naye ekifaananyi ompa experience yo ng'eyo kati njagala ogipenga Mutabazi awo ogipenga Fresh Daddy ebbanga lyemaze nga ndi mu kibuga emyaka gyemaze nga ndi mu kibuga gye gisinga obungi obulamu bwange obusinga mbadde Kampala tegeeza bw'obanga olaba ebintu ng'ebyo okugenda okikola tekisobola kukalubiriza no wakyeŋŋamba si kubalaba naye ffenna tuli wano tugenda kubivunula Chameleone n'omulengera wali kalifaganaga n'omulengera wali takumanyi g'omumanyi takola ki takumanyi kali njagala ompa experience nga mwenna mwemanyi gwewalabanga akutegeera nti oyo Fresh Daddy naawe omulaba nti oyo ye Kenzo njagala ompa experience eyo nga buli serebu asobola okukubongako ng'okirinze naye awo kyabadde kitya nti kiba kyakabi nnyo kubanga abalaba nga muli mu kintu kyekimu ate ng'alaba naawe kwegamba toli wansi nnyo okusinziira ku buwagizi bw'olina nalaba nga kiba kimukolera okuba nti musobola okukwatagana naye so ebifaananyi wekubisiza n'abantu ng'ani awo akawadde ekiro ku gundi ku Thursday era bw'okebera ku social media obisangako bangiko bisisobola kumenya waliwo abadde bagamba nti yes Tata Fresh Kid atusanyusa ng'omuntu naye tumukkiriza ng'omuyimbi fe atusanyusa era bajja ku stage tukuba enduulu atusanyusa ng'omuntu naye tetwagala yeesibe mu bayimbi kirowoozo ki kyolina gye bali basanyusa ng'omuntu wali nti gwe bakulaba basanyuka ate nja pasita kujinga atuyise
mwekyo tosobola kuntegeerera nze mba nkola binyumiza kyendaba ekisobola okunzimba kyensobola okukola sisobola kukolera ku kyoli kyagamba ngu anjagala ng'omuntu tanjagala ng'omuyimbi mpolo n'akaama ke bakankuba omukulu opasita akuyise ogendeko mu kkanisa ye sirina buzibu mwekyo njagenda buli otya kati omanyi walina obuzibu bagamba atata fresh kid atambulira ku mutabani we owulira otya kati essaawa zino bakuyitanga gwe nga bakwetaaganga gwe owulira otya mpulira bulungi kikuleetera kuyiga kyakuyiga ki tuveeyo oba tubuuze mane oyagala fuuka ibula akale nga tunatera okumaliriza music industry eno si nyangu obadde ogimanyi si nyangu mulimu enkokola mulimu ajja okulwana singa tumuyinaako buzibu kati nga ngenda ku omwana kapiripiiti omumanyi wale mulidako kapiripiiti ayagala mutabani we nekitamwagaze lwansonga nti bonna baana bato barapa kati nange wemba ninayeeyo omuntu asuumuseeko mu myaka nsobola okumulira nenatandika okuyimba natandika okuwalampa emitwe oli ready ng'oli naakuwalampa tomumanyiiko tomulabangako naye nga atandise nakuwalampa industry eno oli ready ebibaamu bwakuwalampa gwe tomuddiza gwosirika busirisi awo bojja mulako okay manager nga tumufundikira kubalaka mwina gundi temugendako endala tugenda mu video mugenda kushootinga video video ya music video ya mazike kubanga tulabidde eddala nti ddala kati oluyimba abantu balwagala era kati njagala njigirize bamanager bonna bagambe nti no bajiddwa ettabu fresh manager yazze so fresh ne system ayina ziri fresh n'obukode buli fresh era bonna bolaba abo just ntino wetwabadde ku show ne mulugunyiza mu manager Roger yatuleetedde obuzibu n'asindika obuvubuka bujjembu butuleeteko ebizibu tukube nabirayo kata polisi bali n'apangisa polisi n'agiwa ssente gy'enkwate kyokka enkwatire eno ku show gye baatulanzeko nga tugenda kukola ki kuyimba n'atwetekako ebintu ntumbu nombu twabbye essimu biki ekitegeera kale n'otaswala manager Roger sinze naggana okupromotinga abayimbi abatalina talent ate sinze nabagaana okuyiga bizinensi mumbadde muli mu bizinensi nga mulowooza abalala tebasobola giyingira mulumiza abayimbi bangi mupromotinza abayimbi abalala batalina talent ne mulumya abayimbi abalina talent abayimbi bavaayo ne mubasuula mulimirira abayimbi ne mugulira ba DJ ne batazanya ennyimba zaabwe olwokuba omwagala oyisaawo abayimbi bammwe abapya so kino mulanga gwange eri radio stations ne TV station ne bannanyini mabaala nti mweno business fe tuteekamu akasente naye omuntu ali wakati awo ayinza okunnemesa olw'okuba mbu jjo namuyidde omwenge olwo naye nga tenze nsasula emisolo gavumenti esigala ensasuza whether bagwo nkolagana naawe basikolagana ki naawe kati nsaba radio station bannanyinizo okuba administration kuba naye eteekamu ekimanyi nti music ono ye business kwe tubeera twagala okupromotinga business zaffe nga olaba MTN so katwagala tubenga ennyimba zino tugula powerplay nga bulango naddala ngaffe abalina registered record labels tingula airplay then webampa airplay mwempisa abayimbi bange ki bonna oba DJ gundi tanjagala oba presenter gundi tanjagala kali kabanga kalango taina ngeri jajjagana zanya ki eka zino zobiraba MC Katsi ali eri badi campaigning oluyimba kimbadde ngamba ate problem kijoina ne Daga ne MC Katsi abo tebazanya music wange just because ndi nabo manager babayimbi nga tabayimbi babo tubasinga kati bawulira bagala balage ensimbu ffe tetulina waaka naye nga tebatuzanya bazanya bayimbi babokka naye obeera nga totyanga omuyimbi wo omwesiga wakabi nzanya naye omukole ki Douglas alina Harrison bali lumu okitegeera era kyobola ne mbulango bwa Douglas ku posta ze abeerako kati abayagala lage ensimu Harrison bali lumu asinga kalifa ki aganaga olwokuba wadde Harrison bali lumu platform okitegeera n'agimma aganaga alabike nti aganaga talina ki okitegeera Katsi ayina abayimbi ayina fiye kalaga omukazi we yamukyawa ayina simanya Shamike ayina n'omulenzi omulala omupya kakati njagala ombuulire program eba yasaawe mwate ye presenter kyogamba asobola oyisaawo abayimbi abalala
so n'abali ku programu eyo namwe mwedde eyo programu egenda gwa tekyakola makulu tekyakola hit ono mu Uganda twetaaga airplay nyimba temuziwa airplay tukoma ku premieringa bu premierinzi MTN ziranga neriddamu neranga ugamba oluyimba luli ensi oluyimba lwe chance abantu bawulire bobega balugani niso sigo predicting so Roger nze n'omuyimbi wange tusaba bukuumi eri businga tufunako obuzibu bwonna nti umaze n'atukuba bino byabadanizi ku mapeesa biki byaba radio babakuba obuyondo biki ne bafa mbitategerekeka inze nganze ne wali boba muntu mulalo bani omusango kugenda wa manager Roger kubanga yakiraze mu lwatu n'apangisa abakubuka bajje bankube nayogera ebigambo mbolo kubamba sibyeko muki omuyimbi ono ate abantu bagamba n'omukisa gwe bagamba nti okozesa advantage ya Tata Fresh Kid okuta industry ngo promoting abantu abatayimba okuta industry ntya ekisooka kankubuuze bantu bangi omanyi lwaki olimba luno lutunze kubanga lulina message kamili ono manyi kyamufulu w'amaanyi nga bavampino bayimbayimba bintuntu bya kisirusiru kubanga yayimbanga message bo nga bayimba bya kijamaica ukitegeera kati kyekimu wano bali mu kuyimba bya Kinigeria baby yo beerabidde okuyimba ennyimba ezikwata ku mitima gy'abaki gy'abantu ono omusajja yayimbye message ekwata ku buli muki Yesu oluyimba lulinga nti Yesu muzeeyi yaluyimbye ne luyina at the end of the day luyina kye lutegeeza kale n'owulira zino ennyimba ezimu ngalijinga abantu kwonona sente zaabwe simanya bango twalire wanika biki nga obiraba tebirina ki era biwera bijja ne bivaawo bubi neno oluyimba lwengalijinga omuntu ogenda onoonya sente. Okay, so nga tumaliriza nga artist ina project ya Sose Mazike twagirabye mu industry no waliwo kibayito maturity tunagenda nga akula gwenga manager w'omuyimbi steps jotekinzo okulabanga maybe bitatambula wadenga ulimba hit bitatambula bulungi mu biyimbo mu project ebidako biterera omuyimbi sawa zinali mukora rehearsals abera mu training ule kaseera tatudde era tubasuubiza nti waka yenna addako agenda beera ateredde era agenda twatandise abantu abasinga bayigira mu experience nange natandika ekintu sikimanyi nayigira omuki polampola ekintu gy'okumukiwamu gy'okumu okufuna obumanyirivu n'obanga okisobola so mbadde nsaba bafaani mwenna omusajja muwe chance ekintu kisoboka ate n'ekirala twakubye already hit tetusobola gireka awo so tugenda gikuŋŋaanyaamu era bafaani baffe just tukyanoonya kifo kituufu naye nga Amazike concert genda kujja Amazike concert nkakasa tugenda gitegeka kubanga oluyimba lwaffe abantu balunyumiddwa balwenjoyinze TV zirufunyeemu abantu balufunyeemu ku YouTube fere tulina ngeri gye tulufunamu tugenda funamu tutya nga tukoze ka concert bafane bajje batuwayoke bakoze eki batuwadde. Okay, and zara tufune remarks ezisembayo ngo masina kinera bidenga tanika nayo Tata Fresh Daddy abawagizi tutandike ku bawagizi ba Fresh Kid no de bawagizi kuba ibigambo yoyina abawagizi ba mutabale wange Fresh Kid Uganda Celeb Superstar bale kumuwagira njagala okozesa enkola yaffe olaba eyo signature tune kala wakumanyidde ola ko Jackson we yalina bulinga olabaganaga wangatto kaloleze gatusinga saji bya mudda singa tuyagivaako dda abantu bakange mutu ekyo abantu kyo bategedde okusookera ddala kanve nawo bawe manya mutabazi pawo Tata Fresh puka no Fresh Daddy Tata Fresh Kid Uganda Celeb Superstar mwebale kumuwagira olunaku lw'enkya mugende mumuwagire ku Kawero Coming Pateke wali ku Divini Tinda Road mubeereyo mu bungi nange Fresh Daddy mumpagire kayimba kange ak'Amazike kakwatayo dda mwongere amaanyi bali president anafunayo kasimu ka president ku nsonga za Amazike wala vina kalubira mu Mazike gano bajja kufuna ka message naye tebannaba so Amazike bano eno gyogera basinga bo bakweredde Amazike batonna tegannawera Mazike tugeetaaga kale mama abano mu Mazike nga ofunyeyo omuweerezaako mama abana Amazike era tugalira wamu kale
Big up to Mama Fina, Bulenga wali. Yakuwa ku mazike do balamu. Baagala nnyo. N'omukulu yawa omwana engatto. Bravo. Yatuwa entambula etutwala ku ssomero. Bravo wakabi. Yeah. Nkale. Wagaana okulagira abantu ewali gundi gy'osiiga abantu bali bajja. Nja bagambawo. Ojja bagamba. Kale fa tufundikire. Matufundukira twebaza abawagizi baffe abatuwagidde obuwagizi bwammwe bwe bufudde omusajja ono ensonga era tusaba mwongere bwongezi naffe tetugenda kulekeraawo era tubasuubiza nti nno tugenda kuteekamu amaanyi mangi nnyo tusigale nga tubasanyusa era twawutukompitinge n'abo bonna bonna abaagala okwesimbamu era nga nkikonfaminga nti okuyimba kw'ono omusajja tekulina ngeri gye kusuulamu Fresh Kid wabula nsaba manager Fresh Kid tukwatagane nange muwa obukodyo bwatalina kubanga omukakasa amazima nti nno ffe tuludde mu bizinensi eno tugimanyi tewali nsonga lwaki nze taata mbeera naye ng'akonta n'omuki omwana no nakola studio njagala omwana gye mukolere music wakabi so saagala mwana bamudinayinga echance eyo atuuke n'okwetamu bakalifa abandi badde babaako kye bamuyigiriza okitegeera koza oli omwana ag'amazima akyali muto talina kyamanyi just akyatambulira ku mukisa kati approving nga bw'asoma mpolampola afunye ba anko we bakalifa tujja mukwatako tujja muyambako singa tebateekamu kakubagano mbu ate kino manager so omusala abeeyo abeere positive muyimba kwa taata kubanga taata ali ku record label ya Bad Character kati wembanga Bad Character mutaddeko amaanyi ate omuyimbi wange tasobola kubanga asemba nze njagala always kubeera ku receipt book ya Fresh Daddy ani agirina receipt book tukozesa Bad Character tulina bookings nga mmeka bookings abantu bakuba amasimu era n'olwaliro tuliko awo Mmengo bafaani bafe Mmengo nsobola okujja netunywaanywamuko nemuleeta ku maziki naye ng'emirimu gijja ab'ejjinja mwenna abapromota mwenna kino kyekiriko ono yaliko bannange mutuwa emirimu omusajja aleeta abantu bamwagala ensi yamusiimye ne Fresh bamuwe emirimu ne Fresh era kati holiday etuuka ono yakuba byakiro Fresh Kid naye bamuwe naye kugamba ate naye tujja kukola naye akayimba ogenda kukola ne Fresh Daddy gye bujja mu maaso eyo naye nga balina akayimba ke bagenda okukola ne Amont katukalinde ako kayinza okuba akasufu kagenda kufuluma ssaawa yonna era akayimba kafe akaddako tugenda kakola n'amuntu wamasi bwe kiri kale nduza katubagaliza ebirungi tunadda mwaka olulala katweyanze